opposite paka echi paka yaffe enkadde senga malusi muganda nga alina ensonga zonna gwe mukubire ku masimu nti 0782 0782 mukubire mugambe njagala katigo sansolima kawuli abakogerako ku kasala betya njagala kaledizi womuti gendayo mugambe nti byonna obyetaaga gwana amanya era nga njagala kwebaza nange abantu bonna batulabira ku social media platforms zaffe ez'enjawulo kubanda abangi beeyongedde wano tulinawo Sharita mutawo nakawere Sharita mazima wangu kuliko Rena Keizi ndabako Musayi gwa David Lutalo Eddie Chicken yomu kwali mukutulaba Eddie Chicken mukwano gwa Wininwaji Nanyombi Brenda Rina so kibakola kyamaanyi nnyo era nga mutegeze n'abaana bonna Teopista erinnya lino badde nduddo tuwulira Mulinda Ronald Teopista tulina Teopista kwe tukola naye waggulu New Vision so tegeeza n'omulala yenna nti atasobodde tulabira ku live wali ku seeti mu ddiiro ku social media platforms zaffe zonna ez'enjawulo tubeerako Ayogedde TV kakati oba otufuna butereevu nnyo nga tugenda mu maaso wano Cinderella zeeyo Cinderella Sanyu Uma president babiri biganye bakujjewo okulonda kukyalimu obuzibu Kemi Sera ekintu kino bakimutegeezezzaako kiki no ndoza semateeka wa Uma ali open semateeka wa Uma ali open nti until nga president omulala zze ono n'amukwasa officially ono alina handing over so ebanga bayimiriza okulonda ekisanja tekyaggwako kubanga bagenda ogenda mu kulonda ekisanja kiggwako naye okuva mu office olina okukwasa omulala addako kakati bali baddewo interim committee okuli Gondi Sophie Gombya n'abalala bonna naye nga Sindi agamba nti bantu balina kye bakola era bw'ati abagobye bunnambiro mu office yagiyingidde andika okukalabya emirimu gye agamba nti maama Alimpa n'abakola Sophie Gombya n'abalala bonna badde bakola kakiiko akabadde kwegamba kateekateeka okulonda n'emirimu gya Uma Stars nga bagiddukanya nti ekisooka kaliwo mu bukyamu tekaliwo mu mateeka era kavaako n'ebyokulonda okulaba nti bigenda mu maaso kekatwalisa omukulu fayiro gwe batwala ku poliisi wali yatwala fayiro kati ekyo kiba kitegeeza nti bakingi Michael babigi ayi bonna bakomyewo mu Uma so Sindi agamba nti ebizibu by'abayimbi bingi essaawa zino jjukira balina ensonga ey'okwambala eri awo eri mu ddiiro balina ensonga ey'abayimbi ensonga nagyogerako wano bave bagiyingiremu ne muŋŋamba ebyo ebintu byabasukka okutegeera tebalina kibayinza akakiiko kali disband so kati akakiiko kali disband nga bagifunye basobola basobola okugenda ne bawa mu minisitule naye abayimbi balina ebizibu bingi okusinga ku ebyo abaana bangi ababona basookera ku nsonga y'ebiragalalagala anti Sindi akomye mu ofiisi okulaba nti n'emirimu giremu okukakkalibizibwa kwa wali eri abadde yagendanga ebirowoozo biri ku byakulonda kati akitegedde nti okulonda kuyinza obutabaawo kati oba wiiki ejja omwezi ogujja omwaka ogujja because gavumenti erina bingi byerina okukolako ate baagala ssente gavumenti bawe ssente kiyinza okuba ekizibu so kati agambe kaddeyo akola emirimu gye balina abagoba bunnambiro naye njogeredde wano ku TV Road Mayor enkya agenda kuwandikira Sindi ebbaluwa emugoba mu ofiisi fina amasannyalaze ndaba byebalamye fina amasannyalaze ono president wa Uma kakati bali abasigadde bonna bonna baagala bajje bakole naye batagala kukola naye basigaleyo tuwe Sindi njagala okubebaza okutumiikiriza bwe mbadde mu process bwati kibadde kyangume ku sayidi yaffe kati tulina ebintu bye tutuuseeko even during this time after elections ez'okubiri we zaagaana twalina okutuula wansi tulabe nti kuba Uma yalina waliwo ebbanga eryali there was space nga waliwo tewali leadership tuli awo elections kyaganye naye nga office eri empty naye nga the truth is during this time yonna Uma ebadde what is the best way right now eyokweyongera mu maaso kati bintu bye tutuuseeko tusazeewo nti executive from the president ne the executive board committee baddemu batuule office esobole okutambula ebya bulijjo ebibaddewo ngaokuregisteringa country kurepresentinga bamemba everyday Uma kirina okukola kirina okuba nga kirwanirika njabawako example nti the president of this country during elections does not leave his office as president. He stays president until he hands over nti omukulembeze w'eggwanga asigala mukulembeze w'eggwanga mpaka nga president omulala akoze ki awangudde kati bwe kibadde kirina okubeera so twakikola mu bukyamu twalina osigala mu office tukumesigala okulonda okuddako naye nga tebannabakola kulonda kuddako
office bikira yali nkalu tubadde tukolera waka kati avoidinga okwera nti office nkalu teri kitongole kyali kitegedde electoral committee office babadde balina okugamba nti mugira mukomawo mutuyambeko tutereeze paka ku election kuba bwebeera nkalu okukosi tewabeerawo nabakola nabo so ensonga nyingi ze batuukako nga beegase mu meeting electoral committee UNCC UMA executive committee ne NCF Madam President n'atandikira ku kyokubeera nti executive committee yadiziddwa mu office esobole okulaninga emirimu paka okulonda bwe kunaddako era kitukakatako okola annual general meeting. Annual general meeting yenkulu ya executive committee esalawo ebintu bingi nnyo birina osalibwawo nga bisalibwawo membership ya annual general meeting ne policy board erina kubeera approved by the annual general meeting. Balina okubanga bonna balina access to elections. That means tulina okufuna esente ezikola running elections engeri gye baagala. So that is a question which akisobola kuwa nnaku nti no it will take us about mwezi gumu nnaku bbiri okukola as elections, you know. But right now kyemina okumanya we are lobbying for the funds to make sure that elections are fair for everybody. Naye endongo ng'ekyalina Sindi ne Fina Mugerwa, I think it is the right path. Kati bino byonna obunafu balina bonna abadongo twongereze okwo tutereeze. Problem just yaliemu balina okwawula UMA setting ne government. Oyinza okuba wagira government, sorry, oyinza okuba wagira kangamba NRM nate wodde eno manya nti waliwo setting ya UMA. Kakati abamba confusing the two. Osobola obinga eri because eri government so kulobinga mu government but manyantale walo setting ya na yakala n'enkola yabo wadde omusajja yabagatta naye atete yabaawula neba negundi atubuzeeko nnyo keni muyisa watubulako nnyo keni muyisa ekampala wazibu ekampala gyosanga serebo wennako ebbiri n'abulira ddala nosigamba keni muyisa keni yalwawo ku sini yatwaliza ku bbanga wali omusajja wange one wa Sasha Brighton kawi yalagawa kati kawi waliwo ono gwe mwaleeta musimanyi yayita unemployed billionaire muntu sibakoonya abantu abo naye nga Fina Mugerwa olabika bulungi nnyo kasikini kalina engeri gikagrowingamu bukyanga mugamba nti tanyirira oluno tewulina kyemumanyi abaana be bakomerera maama wamaazi olabikidde bulungi okufasikini kalina engeri gikagrowinzeemu kirabira yaŋŋamba mbuwa oyo temuli akuwa sente nokustage nazikugirako South Africa doniabu naye nga olwakirabira abiŋŋambi naye nga tewoloza akulimba buza palaso buza mawula azibaa ku stage nazibagirako yayita jobless billionaire so mukulu olina okweranako nnyo olina okweranako nnyo rikodi gye waleka Kampala mbi nnyo rikodi gye waleka Kampala mukulu yani amanyage doniabu olina okweranako nnyo rikodi mbi nnyo omwagamba nti musangoma ali serious agenda kuwasa Kurthum kadi zatandise okufuluma n'omukolo guli serious omukolo guli serious era Kurthum sente bazimuwa abantu basonda sente omusajja yajjanga lwakuba nti no Kurthum naye mwamugawa mu mawulire tujja muzza mpola mpola era tetumwagala agira abeereyo era genda ku nsonga endala abantu bongedde twagala wano ate gye bakola ekirungi batubulira ne gye balabira ono musamali alimbaale ndabayo wano gonna Kato Halima ali Saudi Arabia waliwo ali enaggulu bamuyita mukulu ani ono enanga nedda si enanga lwakuba ate tewaliwo mutabukidde wano bongedde twagala ennyo abantu Mary Batta Muliza mukyala munyarwanda Kemi Sera ne Kemi Sera bagenda kwogera ku bino ebyafuluma kaadi kyali kiwanyi twakigoba era Kemi Sera banga alina omwami ennaku zino yina yeyagala ali awo si oli tebasobola mukkiriza basajja ba babiri baliwa
abayimbi ababiri tebasobola mukkiriza kufumbirwa lwaki tebamukiriza balina gye bamuwasa omanyi gyasula wali balina ekigundi kyabwe emboozi yaabwe onagamba nti olagamba nti gwesikaani oyo nti alinga gundi omwana w'abandi bamuleke wanga Kemi Sera nze njagala oyo omusajja gwolina kukuba n'embaga embaga enaasoboka ejja kusoboka tewali kitasoboka Kemi Sera yalokoka yakwatagana ne gundi ne Mary Batta n'amulokola teyalokoka wabula just yafunamu sekendi thought omanyi kati embeera weekunyiga afuse muzungu ono Mary Batta ono si Kemi Sera Mary Batta manyi yasaze weiti ono Mary Batta agenda kuyimba ku mukolo gwaffe emitiana Kisito Omusoke mukozi munnaffe Kisito Omusoke mukozi munnaffe bagenda mwanjira mu bitiibwa era Mary Batta yamu bagenda osanyusa bana mitiana alina engeri gyakwamulaga olugi lugudde abali awo mugulo alina ku luzumu ke yakozesaawo Mary Batta tumufunye mwabadde batambuza ekiboozi mwera bayawukana ne Kemi Sera omukyalo oyo yavaayo n'akwata ku mwana oyo n'amuyamba teyagira mutima mulungi yagira mutima mulungi omuntu yalina gwe yali akuba kuba naye yamutuusako embeera zibulisa maani yali agala kula bisooli nti nze wankola ebyo byonna byonna n'ensirika kati ono kamuyambe naye gwe balabisa akkiriza gwe balabisa era yakkirizaamu kubanga kamera yeekaza bahanisiri n'agenda n'atayasa embeera n'asasula biiru buli kimu naba ng'akikola musajja musiime musajja avunaanizibwa sebo n'emmere yaweerezanga oyo bamuteeka ku mmere Kemi Sera vaawo negenda mpaka sona tuwe batambuliza Mary Batta yewayiriza nti munyarwanda buliwa ku Mary Batta Mary waliwo omuntu akuwanda olwo olusondooza kyekigambo kyemba nkozesa Kemi Sera agamba omukyalo oyo bannange nedda mu kifo ky'okumuyamba wamupiikanga biragaalagala bwagamba bwemugamba bwagamba munnange era naffe twewuunyizako ffe katukunoonye otubuulire ku nsonga ezo ekiba kiriwo ekityo let it be naye nze kyemanyi she's fine she's doing well by the yatadde ne vidiyo empya agitoba nyinemu gyayisibiremu management ye mukwasaganyiza bulungi tetulina tabu fe ababiri tetulina tabu mwemwe mumanyi byemwogera fe tetumanyi bwe mwali awo ko mweka mutusibye sitanti gwe ne Chris Evans sitanti yaki bye mwakola tewabiraba sina kyenakola gwambuulira kyekyaliwo ebifaananyi bye mwata nga mulaga ne kati ebifaananyi twali ku video shoot ebyo kyova ffe tetwakitwala nga kikulu because ebifaananyi twali tumanyi ebyali bya video shoot ne mufulumya ne kaadi ekifaananyi ekyo nga wolawe twali si bwe twali mu vidiyo naye ate kaadi ffe twagifulumya ekyamazima nagiraba naye ku social media nga mwangiraba twali tumanyi omusajja waffe omutujjidde mu masiga okugwa mu masiga Chris muganda wange Chris weddira ki neddira lugave naye lweyeddira yeddira kyoba naye tolaba ngaoyagala buzaabuza muganda wange mu ndongo mu respectinga nnyo kubanga yakola kyamaanyi nnyo nga ndi mu cream okuntraininga okundaganga ekyokukola is like a brother to me twali tumanyi omutuyambyeko kuba abonyebonye n'omukwano omusajja oyo Chris musajja mukakamu nnyo tansobola naye atyo oli mulalu nnyo okumusinga asiri mulalu naye tulina oluganda lungi lusinga ebirala abantu bye balowooza oluganda tulina lungi nnyo twagalana nnyo ngaabo oluganda singa ekisingaawo mukakamu nnyo looza ngaani ayinza omusobola so cool ayinza omusobola yoyo gwayina ate ani gwolinayo gwomanyi gwayina nga mukyala we olinayo gwomanyi ate mumanya baki nze mwagalako music anti tayina ekibula twali tumanyi yamanyi nze ebyalavuye tebinkwatako nga naye bwatamanyi byange naye bya music ye bw'oyimiridde otya mu nsonga ezo ez'omukwano ensonga z'omukwano ekiseera bwe kinaatuuka byonna mujja kubitegeera kyemanyi nti muli bakwano bange tolinayo muntu gwolaba ngaeyo kadi omwajeekanga kati entuufu temujja kujeekanga ye bannange omanyi lwe nasemba okukulaba walina bakanyama era neewuunyiza okulaba ng'ozze wekka leero nzize nzekka abalabe bagwayo mbadde mu jaamu actually ninye ne booda okutuuka wano emmotoka yange togirabyekaawo so bo bali mu mmotoka mbadde ngoba time
mbadde manyi nti abalaba oba baggwawo era nabo lwabalabe mbeera nabo kubanga kyekiseera mbe nabo bannange nkikoleredde era nkisobola tewesa ku kintu kyotasobola ekintu kyonna okikola because okyagala ate okisobola oba nga kikuyamba ye bannaye mu mbm wasigalayo wekka ki ekiriyo ofumba ki ndongo ate waliyo ekirala oliyo wekka kati ninayo abantu bange tulina kyetufumba very soon mujja kubimanya bakuba sikyagala nnyo okwogera kintu kyesitannatuukako but soon as possible mujja kuba mumanya ki kyetufumba batamaliza bakyala abasinga okukuba when it comes to ndongo owaesokuendeko Salongo Siraje naye atwala bulijjo ayina akayimba by the way Salongo Siraje omanyi gundi amooti abadde alina akayimba kano ak'abaana abato kakati Salongo kye yakoze yabaze gundi ejja Christmas season ejja agenda kuba mu video yali agala kuteekamu ono Teddy Praise dobozi ly'abato Salongo Siraje emukono atwagala nnyo meya bino byonna tebisobola kubawo mikwano gyaffe ng'abantu bano abasalawo okututeekamu omusimbi ogutokomoka ku bwaguga yaffe eno eya podium. Twebaza bannaffe aba Biva mwasalawo ne mukikoonamu, bannaffe aba Mirembe Natural Products, ate gwe Senga Marus Kaomera. Bannange bwe musinga mu kintu kino. Olugambo tubana lungi nnyo. Ate nga ne producer waffe soda ayina sho bagita tusaasanya buli wamukaaga essaawa ziba mwenda soda tusaasanya saa mwenda tusaasanya agikola ne mwana muwala oli omulala nalabeko mwana muwala oli omulala nga ayina soda Kasalabe kya mu kiduula awagiddwa